Kanji omukulembeze alina ogenda okusibulula abasiraamu era mbadde nsaba mukana akaseera mpite His Excellency, Your Excellency Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ku mukolo gw'okuziika Fort Soldier munnakibiina ki National Unity Platform eyavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero ali Wakiso yagenze okuwerekera ku munywanyi we. Embeera ya bunkenke nnyo, embeera ya maziga, naye nga bagezaako okuwa nga babaako obubaka bwe bwa bannayuganda obw'okusobola okwebeereramu. Embeera ezimu zituuka ku bannayuganda si lwakuba nti babadde batuusizza okufa, naye olw'embeera y'ebyobujjanjabi etamatiza mu ggwanga Uganda yeereetawo embeera eno. Bw'atyo Kyagulanyi Robert Ssentamu ayozezza ku mmonye nga aziika Fort Soldier, aziika omulwanyi munnakibiina ki National Unity Platform. Nakulabiddewo bakadde bange bakungubazi bannaffe mwenna muzikirize mbalamuseeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi era ekiseera kyonna nja kwebaza aboogezi abavudde waggulu, Ssebo Honorable MP Mukulu Nsubuga, Nyabo Honorable Shamim Malende n'aboogezi bonna abavudde waggulu olw'okukoona ku nsonga zino. Nja kwebaliza ddala muganda wange Nubyandi okubyogera mu lulimi oluli ordinary olwa bulijjo olw'omuntu wa wansi. Buli lwe tukuŋŋaana tulina kwogera ku nsonga ezo eziruma abantu. Zeno kinkwasa n'ensonyi okuddaawo ne batandika kunjubisa bujubisa, nzeno tebinnyumira. No, obudde bwe tusinkana nga tuli wamu tulina okwogera ku nsonga ezituluma ffenna. Nze siri wanjawulo, nze nga mbagamba ebbanga lyonna. Naawe oli Kyagulanyi. Nze tebinsanyusa, ekinsanyusa kwe kulaba nti ebituluma ekingatta nze naawe okyogeddeko. Ye ensonga enkulu bassebo ne bannyabo. Saagala muwagizi yenna temumpagira, bampagira ddanga nnyimba ne bintama. Wagira ensonga gye nnyimiriddeko. Wagira amazima ago. Kisobole okuba nti n'omuntu bw'anaakusanga tuba nti muwagizi wa Kyagulanyi. No, tubeere bawagizi b'amazima, bawagizi ba nkyukakyuka, bawagizi ba Uganda empya gye twagala. Bassebo ne bannyabo, tuliddeko abagamba nti tuli bangi nnyo. Yesu tuli bangi aba people power, naye ate nno leero muwonye tetuli bangi kubanga tusazeemu ebitundu bingi nnyo. Twabadde olunaku olwaleero twali twakola enteekateeka nga tulina kubeera mityana esingo mu mupiira ogwa East ogukomekerezebwa leero. Muganda wange Honorable Zaake Commissioner wa Parliament we yateeseteese, naye ate twagwamu enjega muganda waffe akiriwo Kivumbi ng'akulira security yaffe n'afiirwa mannyina, era ne tukyusa kati awo ne twetemamu bibiri ne tuteesa nti bannaffe abamu bagende mityana bawagira omupiira gwa Honorable Zaake tugende tubugirize muganda waffe akiriwo. Kati ate olunaku lwajjo ate ebitalo ebisingako ate ne bigwa. Muganda waffe mwannyinaffe comrade waffe Safina n'afiirwa maama. So ndi wano okukiikirira people power ne NUP, naye nga ate tetuweddeyo kuba twandibadde bangi nnyo, ffenna twandigweredde wano singa tewabaddeeyo okwerekera bannaffe kulala. Safina oyo kiki ekituconnectinga naye? Safina yava amakubo ge, yava amakubo gange nga Nobya ne bwagambye mu bidongo, edi muntu yava waabwe, Nobert yava waabwe eri Bukiga, buli omu ne tusinkana ng'ekitusinkanya yennaku eyali etunyiga ebirooto bye tulina nga generation. Era ebirooto ebyo nga buli lunaku mulaba amazima gaabyo. Kwe kukyusa embeera, tukyusa obukulembeze obuli mu ggwanga obutufudde abasalirizi abanaku mu nsi yaffe ku ttaka lya bajjajjaffe. Banange bino bye twogerako bya ddala, tetuli mu politics, tuli mu bya ddala. Kati maama gwe tuziika, maama wa Safina afiiridde ku myaka 45, zansingako 2 oba 3. Ekitegezo Safina yali asobola okubeera muwala wange.
mama we ninga amuddako bwentunu ya Safina oyo is direct to me ndabanga muwala wange akaba kuba I could be that ayinza okubeera gwe terikyaliko mbu kati kaddiwa no ne life expectancy mu nsi yaffe yeesala tunuulira oluguudo lw'otutambuliddeko tunuulira embeera wano waliwo amasannyalaze ku ttaka egimu bweriti okumpi wano ne Kampala tunuulira obwavu tunuulira wano we tuli nenga si kye tuli we deserve better tusaanidde ekisingawo bajjajjaffe balwanira independence ne tufuna independence mu nsi eno engagga Nubya nakyogeddeko wano we mulimu abatusingako obukulu okutandikira ku myaka 5 n'okwambuka mukimanyako okutereza mu nsi yaffe tetuli mbunze njagala kufuuka ono nzija yes tunamba naffe bangi era tuze tukiraba nti waliwo babeera naffe nti nze njagala bwa meya kasitanfuno bwa meya sitabo yange bewedde ze kasitanfuno bwa MP abo nabo mwe bali nenge ekigendererwa kyaffe twagala kukyusa nsi yaffe okunyigirizibwa kuno kukome ensonga lwaki tweyita people power kupira ddala mu ntandikwa titwagala kusitula batukirizise nti eno embeera bweti bweri embeera si bweti bweri Nubya nakimbyeko wano n'agamba gwe wali omwana gwe kati maama olaba oyo Safina nejjo yabadde mwana ne kati maama kubanga tunuulira obwana obuto maama we bwalese yako omusolo kyali kitwetagiso kibagamba mwe banansi kati mukimanyi tubebaza mwavaayo bwe twabakunga ne mugenda ne mulonda abakulembeze bangi nnyo bayitamu bangi nnyo bababba naye ne kubayitamu bangi nnyo bayimiridde ku kisuubizo kye babawa ekyokusitula eddoboozi lyammwe naye era bangi nnyo batunze emyoyo gyabwe wano we tuli basebo ne bannyabo kwe kumanya buli omuntu olina obuvunaanyizibwa buli omu obutuholdinga accountable nzize nga nkibagamba ti ne bwali banze kennyini n'enkyusa ebigambo bye mbagamba muba temulina kunneesiga buli muntu mulina mulabira ku bigendererwa bye manyanga ku bikolwa bye ze mbagamba nti omuntu yenna bw'akeera ku makya ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye oba byombi nga biraga biyamba Museveni okusigala mu buyinza okusigala nga banyigiriza omuntu oyo aba mulabe wammwe ne bw'abeera nga ayambadde enkofiira yaffe y'NUP naye omuntu yenna bw'abanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bigezaako okulaba nti bibanyulula mu mbeera eno bigezaako okulaba nti bikomya obukenuzi n'obubbi n'obuli bw'enguzi oyo aba munnammwe kabiri wa kibiina ki twatandika ekisinde kya people power nga twagala kusitula ddoboozi ly'abantu NUP kibiina twakitandika luvannyuma nga kyabakulembeze eyo political wing era NUP njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe nga ssaawa yakulonda naye ekintu kye mulina okuteeka mu bwongo bwammwe essaawa 24 olunaku ennaku 3 oba 3 omwezi emyaka 365 ennaku 365 omwaka ki people power iri eddoboozi lyo gwe ng'omuntu oba oli wa bodaboda oba oli mulimi oba oli muvubi oba oli okola mulimu ki ekyo tulina okukola baganda bange ensi gye tulimu n'abanyigirizibwa katukirongose mu Uganda erimu sayidi 2 abalya n'abaliibwa naye ng'ekizibu kyonna kiri ku muntu omu bamuyita Yoweri Museveni yawamba ensi yaffe emyaka 38 egiyise bangi kummwe nga temunaba kuzaalibwa muzaalibwa mu buwambe kati agezaako kibafoosinga mu bwongo agambe nti mukakase nti kiri nnomo kya bulijjo omuntu okuli mbadde mbagamba nti afuba nnyo okubaawula muli bawamawanga ga njawulo ono munyakole ono mukiga ono mukyoli ono munubbi ono muganda awo watandikira nayita ne mu madiini ono wa ddiini ki ono musiraamu ono mukatuliki temulina kukolagana kati naddamu ne social class ono yasoma ono teyasoma temulina kukwatagana ne tujjukire nti ekitunyiga ffenna kiri kimu oba wasoma oba tewasoma muze mubalaba n'abagagga bafugge ng'afuna accident nene bamutuusa mu ddwaliro nga tewali bujjanjabi n'afa mbadde njogera ne Mbumba obako bwaweereddwa Bishop w'e Masaka obako bwaweereddwa
Ssaabasajja Kabaka temulina kubongoota baganda bange mugulewo amaaso gammwe. Ekikyamu kiba kikyamu kabeerani ng'akikoze. Ate mulina okubeera ready okuyimirira ku mazima. Kuba omuntu atalina kyayimiriddeko is when you overcome the fear of death and the love of nga togujubanira ssente oba nga totya kufa. Kuba bw'oba togujubanira ssente tewali asobola kugula. Ate bw'oba totya kufa tewali agenda kutiisatiisa nti ssebo twagala kino kyekirina okukolebwa, kino tewakikoze mu linnya lyaffe. Buli kye tukola tweteekayo ensi erabanga abakikola mu linnya lyammwe, naye nga kituufu tuba tukikoze mu linnya lyammwe. Kiri erimmwe okutukolinga app. Temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa. Yes, muwulira obutabanguko, mulira okubeera disappointed, okubeera mufeeyo. Ebyo tebibajja ku mulamwa. Omulabe waffe omutuufu ye Museveni, bana balaba bonna akozesa bakozese. Omulabe ye Museveni. Ate ne Museveni nze mwambagamba nti naye si ye mulabe, omulabe kyekyo ekiri kyakiikirira. Fabakatu ichumanyine Museveni bwakera ku macha neyenenya nagamba ndekedda okunyigiriza bana Uganda, sigenda kuddamu kubba sente za mu omusolo, sigenda kuddamu batemula. Tuyinza n'omusonyiwa. So tukyawe ekibi. Museveni kyakiikirira. Bano Anita Amongo bonna Museveni akozesa bakozese. Mwamulira yavuddeyo jjo mu buswavu n'agamba nti yebaza abakulembeze b'amadiini okuvaayo okuvumirira enguzi. Kwega Museveni efula tinaye kati akkiriziganya n'abakulembeze b'amadiini okuvumirira enguzi. Naye nga Museveni omutanaweza wiiki ng'avuddeyo n'awaana Anita Amongo n'atugamba tumuveeko, tetwogera ku muliwanguzi, temwogera ku bantu babba gavumenti, kubanga ababba gavumenti abo bakolera abazungu. Abagamba ku Speaker of Parliament ngabbe obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente, abo bakolera abazungu. Muve ku Anita Amongo. Era n'agenda maaso n'amuwaana nti Anita Amongo yamukolera omulimu mungi ng'amuleetera abantu okuva mu opposition ng'abazikayo ng'abagula. Kati yazze ng'ate alaga nti avumirira nguzi. So mbasaba mwetegerere baganda bange. Ensonga lwaki Katonda amaliza nga tukuba nkakasa nzikiriza mutima gwange nti buli kimu kibaawo kuba Katonda yasazeewo. Tusinkana n'olwaleero tusinkanye, wadde tusinkanye lwa nnaku, ne tuveewo n'obubaka buno naffe twale obuvunaanyizibwa tububunye wonna. Banange muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe Bannayuganda. Ekinzizaamu amaanyi ti mwenna mwaggulawo dda amaaso, mwenna mwabuuka temukyalimbibwa. Kyekisookera ddala. Ensonga lwaki temuwulira bwe bankyaza ku zi radio ezo nene bakyaza abantu nga omulimu gwabwe kuvunza linnya Kyagulanyi, bajja kujja babagamba endya n'abafu, bajja kujja bingi nnyo. Nenjagala obategeeza baganda bange bw'oyimirira ku mazima ne Katonda ayimirira naawe, ate ne bajjajjaabo bonna bayimirira naawe. Ensonga lwaki abamu ku ffe tukyali balamu. Ensonga lwaki baganda baffe abali mu makomera tebanaggwamu maanyi. Olunaku lwaleero babalakidde, kati basala amagezi agabata naye nga tebaswadde. Olwedde okukuumira abaana b'abandi abo mu makomero g'omusango, era twagugulawo dda mu kkooti y'ensi yonna. Tubabanja, tetugenda kukyusa bigambo byaffe basebo ne bannyabo, tetugenda kuva ku kigambo ekyasookera ddala kye twadda nga tubagamba nti ffe twajja ng'omugigi kujjako Nakyemalira Museveni ne babbi banne. Bakozesa abali mu NRM n'abattu n'ababunye ebibiina ebirala byonna byonna. Era tukyali ku mulamu ogwo, era tetugenda guvaako. Era mbasaba mubeere ku mulamu ogwo basebo ne bannyabo. Omulabe ye Museveni n'ebikolwa bye. Mbasaba nga nva waggulu tunywerere ku kye tukkiririzaamu. Ekirooto kyaffe kiyinza okufaanana ng'ekiri ewala, naye mutunule ebitundu ebibunye Africa nga just ennaku ntono nnyo eziyise. Muganda waffe Sonko ne mukwano gwe babadde mukomera, bali mu myaka gyaffe. Kati pulezidenti wa Senegal saawa zino ali mu myaka gyange. Bamusiba mukomera ne batulumutulugunya, bava mukomera ng'ebuli ennaku 10 okugenda mu kulonda.
nga nakyemalira waayo alowooza nti amaliriza okubba akalulu konna tosobola kusiruwaza abantu kuba tosobola bagula bonna. Sente nyingi ze bababbamu bagenda kujja bagule abamu ku mmwe baboogeze ebiri. Naye njagala okubakakasa nti bwe mwenayimirira ku mazima tujja kuwangula. Muyimirire ku mazima. Ekyobugagga kye tulina ge mazima. Kubanga luno olutalo luli wakati w'amazima n'obulimba. Luli wakati w'obwerufu n'obukuusa.